ate bw'aba abawadde bafunemu bakole ebirungi by'amagezi. Katonda gwe neebaza olw'okunnyamba era gwe nzikiriza nti n'ezisigaddeyo ajja kuzinoonya gye ziri. Nagamba abavubuka be nasisinkana ku Washing Bay nti zino ensimbi mulowooza nti muzibbye, naye ze nsinza Katonda omulamu era mumulaajanidde mukoowodde agenda kunoonya ssente zange gye ziri. Era wano we tuli Katonda. Nze Katonda gwe nsinza emisana gwe nsinza n'ekiro. Sikyusa Katonda owange simugattako. Olw'ekyo nina okukkiriza nti nja kubeera muwanguzi mu byonna. Era ne bwe ziba nga zibuze ezisigadde, kyabadde kisoboka omuntu okujja okunziba n'antema oba n'ankuba akatayimbwa oba essasi, naye ndi mulamu. Ekitatta muyima, kale ekitatta muganda tekimumalaako bibye. N'olwekyo nkyakola, nja kufuna ne ssente endala. Mwebale kanye ku kintu kimu, you do not victimize a victim. Nemulugunyaako yoyo yaddidde nze victim ate nenfuuka ekisekererwa. Mu mateeka ga Uganda amawandiike ne mu mateeka g'obuntu bulamu ag'okutegeera tewaliyo kyekwesa ssente zange. Amateeka gagaana oyo azibba ne bw'aba azisanze mu luggya okuzibba. Kutegeera okwa bulijjo, prudence, bwe kugambisa nti twekisize akira tunamma. Era nange neekisiza kubanga tebaazibba nga bayita mu ddirisa eriggule, wabula oli yakozesa omukisa gw'omulimu gwe. Ntutte emmotoka yange okugyoza nga mu mmotoka mwendi ntuddemu, naye ndi ku ssimu n'atekinga advantage, n'atwala ssente zange nemba nga sisobola kugenda kusasula bye nnina kusasula, kugula bye nnina kugula. Ekyo kimenya. Ndowooza nti yes, abantu tebalina kutambula na nsimbi nyingi, era mu standard zaffe eza Uganda ssente ezo nyingi, naye kyabadde kigendererwa kyange si kutambula nazo, wabula buli nsimbi kugisaasaanya nga ngiteeka weeyina okugenda. Ekyokubiri, abbye tagenda ku poliisi. Nze nagenda ku poliisi ngabbiddwa. Ekyokusatu, abakulembeze bammwe nabo baba n'ebyabwe. Sikkiriziganya na muntu alina ndowooza nti bw'obeera omubaka wa Parliament tolina kuba na bibyo. Tubeera ne property, ebikalu bye tutunda, tubeera ne business ze tukola, tulina n'omusaala, nze nina n'omusaala mu Parliament. All that is good. Era okuva nga sinnabeera memba wa Parliament mbadde nkola n'emikono gyange. Neebaza Katonda nti nze siina muntu yenna ngamba nti nina ekikumi kye mu nsi. Buli ssente gye nnina, buli kintu kye nnina kiri declared ewaayi kiki. So saagala muntu kunsonyiwaza nti kubanga banzibye ate nkwatibwa ensonyi. In fact kiswaza oyo yanzibye yalina okubeera n'ensonyi kubanga yanzibye. Abanfudde ekyokusekerera kubanga nabbiddwa siyinza kubaagaliza kyekimu, kubanga I am a different brand. Siringa bo baza flying squad, CID na bonna ne bayigga ababbi ne babafuna. Twabadde tukyali mu muyiggo ogwo nenfuna essimu nga ey'amawulire amubuuzawo ebigenze bituufu, naye tukyabayigga sookwoleke ssente zaye zino nzeetaaga. Indeed olw'okuba abamu babadde alaate $3.3 tetuziraba. So kituufu nabbiddwa. I am a victim of theft. Ebintu ebyo byogerwa ku social media mbadde mbiraba mbigoberera. Abansaasidde mwebale.
nze ndowooza nti buli muntu bw'aba nga afunye obuzibu ng'obwo mu nsi y'abantu balamu bamusaasira asaasirwa. Neebaza Katonda nti nafukamidde n'empita Katonda ne mmukaabirira ne mugaa Katonda wange okimanyi nti zino ssente zange saazibba ntuuyo zange, era okimanyi nti nina ebizibu bingi ebizeetaaga. Nsaba ababbi bano bakomyewo ssente zange. Nensaba nensigala mu kukkiriza. Nenkolagana ne poliisi gye nziramu okwebaza, ne babayigga, ne babakwata, ne bazzaako sofa ze bazzizaako, poliisi entegeezezza nti ezirina. Poliisi nga mmaze okugyebaza, waliwo ekintu kimu kyenkukkuluma ku bantu babiri. Nti poliisi yennyini ng'essente zikyayiggibwa nga n'abantu bennyini bakyayiggibwa okubisaasaanya, abamu ku bazirina ne beeyongerayo. Tekyabadde kirungi, tekyanyiridde wadde nga mmaze obbasiima. Ekyokubiri, okuteeka okwerinda kwange mu matigga. Kituufu ssente zino nabadde nazo nga nina bye ŋŋenda ozikozesa zimale ebimu ku bizibu byange n'amabanja agammanjibwa. Naye sibeera na ssente buli lunaku. Olunaku lumu omubbi ajja kuntunuulira ng'alowooza nti mbeera ne ssente, nfuuke target. So byoga poliisi teyafuddeyo ku complainant waayo security ye. Ndowooza nti lapses ezifaanana bwe zityo in future bandibadde beewala gaps ezifaanana bwe zityo. Era bakarecoveringaako $85 million. Yes. Njagala, I want to confirm that it is true I was a victim of theft. People I entrusted to wash my car while I was seated in my car stole my money. I have seen varying amounts. At some point somebody was saying 800 million. I have never touched it at once, but I look forward one day I will touch 800 million and beyond. Others were saying 300 something, 300 million, etc. I can confirm it was 118 million. Previously it was 120. I had paid out 2 million to somebody, and I went to wash my car. Two young boys, actually 2 young boys who had come to wash my car, stole that money while I was sitting in the car. I have seen flying news saying I went and left the car or abandoned it in the washing bay. No, I was seated in my car. They took advantage of a telephone call that I was engaged with and stole the money. I reported to police like any other diligent person who has nothing to hide. The police acted swiftly, and I'm grateful. The police, the flying squad in particular, and everybody that participated in this operation. They worked quickly. We have been able to recover 85 million. Now, as a victim of this theft, I have become a point of ridicule by some. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma.
You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you